Omanya abantu abo buli we bavuwala bayitawo kati alina ebizibu Kusaasira akuba essimu tebakwata ono ye gwe yeeteekako okulaga nti nno ono mulalu ye gwe yeeteeka gwayitambw akolanga Katonda yajulizaani Katonda yali akyogereko President Museveni nti alinga Katonda gwali omulireko ng'akyogera teyeeyitangako kadwaki abo abakazi abakulu ku myaka 5 and above aliwo wataano oyo Kusaasira balimba twagala lumu tumuyite omanyi emyaka gy'abantu bali bagenda ne baswala abantu bagenda ne baswala agamba ine myaka 34 agamba ate Idi Amin yagira ku bukulembeze yali ategeera kati Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna baganda baffe wonna wosinzire okubeera nga otulaba yenze Sakozi Farouk wano wendi ndine Sheik Qasim. Sheik Qasim badde ndudde okumuleeta badde busy naye nga ndi busy naye nengamba katukwatagane tubeere nga tukuba ekintu tukikube malidadi sana wali tatya abeera straight tannatia okitegeera teyalya teyatya kati ali byonna kati abeera kwalaali tuli powered by Sozo yegamba nti munange oba olina ebyawaka ebyomunju ng'obikoye bimuwe aba Taxi Connect Group of Company bakusaabaliza emaali y'okugijja ettaki ne bagireeta e Kampala beeyune kati ne Dynafarm weeri ku byobulwadde. Sheikh, salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, ogamba otya? Alhamdulillah ndi bulungi. Oli bulungi? Kiri kiki eno? Alhamdulillah ka ngeerabo twebaza Allah jalla jalaalu twebaza Katonda waffe olw'obulamu bwatuwadde mizikiti bagita alhamdulillah ekikulu era gwe tolaba nti nno amasinzo we gateebwa emizikiti ensi yaddamuko ku bulamu badde simanyi agwe nedda gwe tolabanga things at least ko okusinga wali eri kubanga abantu bavunnama ne tumukaabirira wadde nawali mayumba twali tumusaba naye wano omulimu oguli ni congregation gwanjawuloko okusinga nga ogukoze individually. So ebintu bigenda bitta mu nteeko lwa kusaala kuno kusaba kola ki tulina okwongeramu amaanyi amasinzizo okugulawo tulina okwongeramu amaanyi kubanga ate waliwo owulira bomu yakubye egindi tulina okufuba nnyo okusaba Allah jalla jalaalu ateeka emirembe mu ggwanga lyaffe emirembe egyo Allah aleme tugezesa na jijjawo aina ddala ffe abasiraamu mulina okwongeramu nnyo amaanyi kubanga buli ekijja ffe kakitegeeza subhanallah buli ekijja ffe waliwo ebyajjanga biri special by'abasiraamu buli ekijja kati kitegeeza nti ne wooba gwe eggwanga tolyagala owalirizibwa okulyagala ne oba obadde tolisabira libeere owalirizibwa omusiraamu ayi Allah tukusaba eggwanga laffe eteekemu emirembe kubanga wanaabaawo ekijja kikyo ekikkiriza obagaana kati seeka saagala tugendeyo nnyo eyo kyaffe si kyaffe njagala tusookere ku muganda wange Catherine Kusaasira nalabye akatambi akatambula okwo ku mutimbagano ng'agamba nti President Museveni amutwala nga Katonda we. Njagala tumenye statement eyo etegeeza ki tuyamba abatulaba abantu buli omu akivvuunula mu ngeri ye kitegeeza ki mu busiraamu? Waliwo ebintu nga sina busiraamu ekisookera ddala buli muntu yenna ateekeddwa okumanya nti Katonda waali ekyo tekiriko bya busiraamu ekyo kyo buli muntu kubanga ffenna tuli bitonde eno just tulina amatabi abantu we bagirira kyova olaba abantu baawukana nakugamba nti omusajja nga ye Peter nga mukatuliki nga tasamira gyali era gyali gye bali genda mu kyaki manyi Katonda ayinaawo awo ne wabawo omusajja nga yessula
ng'agenda ne Makka ng'asiiba ne Ramanzaani ng'azimba n'emizikiti naye ng'asamira. Oyo naye waali oli Peter amusinga obulungi. Peter atasamira. Akimanyi nti no Katonda gyali naye ng'abeera mu church. Abeera mu church ye asinga sula eyefuna nti nazime. Lwaki gamba bwentyo? Lwaki omuntu asamira alabira ddala nti Katonda taliyo. Akkiririza mu lubaale. Ekintu kyangu nnyo. Oyina baganda bo babiri. Ng'oli musiraamu. Omu mu Katuliki. Tasamira. Omulala Musa. Muntu wa bintu byakweraguza. Abaana bo yagala bafune gye bawummulira. Wajja oyinza okutebenkeera nga bawummuliddeyo. Mutwala wooli. Atalina masabo. Ffenna bwe tulwaki? Kubanga omuntu alaba nti Katonda taliiwo mubi. Ekisooka talina kyatasobola kukola. Buli kimu. Lubaale buli kaseera mutuma baganda bo bakumazeeko ebintu obugagga bo kati gundi leeta ndaweyaye. Era kyovula mwenna asobola obba saddaakayo n'abawongayo. Kati oyo omuntu totale ye tamanyi Katonda. Kati kyengaye nti no statement ya oli ajja kugamba obwo buwangwa bwaffe. Nedda ssebo. Nedda ssebo. Senga obuwangwa bujja ng'omuntu alina ttambula bwereere, atambule bwereere. Obuwangwa senga bujja ng'omuntu alina ttambula bwereere. Obuwangwa buno si bwe bwasookawo. Kyoga nti n'obuwangwa bwe bwatonda ensi eno oba nabo buliko eyabutonda. Waliwo ebintu nga kasita bicontradictinga n'eddiini n'ebintu bya Katonda wadde buwangwa. Eddiini teyajja kujjawo buwangwa. Wabula yajja okujjawo buli kintu kyonna kyonna ekiri against eddiini. Buno n'ebintu nga mu magezi g'omuntu tebijja. Kati abantu basiimaganye. Oli ajja kugamba ddiini n'obuwangwa ki ekyaso? Ddiini. Adamu yali wa buwangwa ki? Otyo? Adamu yali wa buwangwa ki? Tusooke ku oyo. Adamu yali wa buwangwa ki? Tiwali. N'erinnya lya Adamu baani abalituuma? Yali musiraamu. Oyitayinza tuga nti Adamu yali muwarabula tekisoboka. Era abantu balina entegeera eyo. Yali muki? Yalina kati waba muwarabu by then ensi zaaliwo. Nti bano bawarabu naye tumubuuze ensi zaaliwo. Just demarcation zaakajja. Bwe kibanga 2000 years back tewali nti bano bawarabu ndi Middle East. Kati ate Adamu ali eri mitwalo n'emitwalo. Adamu ye yali muki? Yali musiraamu. Full stop. Baani abalituuma ekyo Allah yakirekawo baani abatuuma eri Adamu. Kati kyenkugambye nti nno ekyo waliwo ebintu nga byo buli muntu alina bimanya. Tugende ku statement. Wagiwulidde? Nnyo. Statement waliwo ebintu nga tebabisaagiramu. Waliwo ebintu nga tebabisaagiramu. Olabye ebintu by'edduniya tosobola kwerijja ne woba osaaga ne weerijjira mu ntebe ya President Museveni. Wadde osaaga. Njagala omuntu ow'amaanyi ayimirire ewantu agaye bannaaye babalimba nze pulezidenti agende Museveni ayimirire kololo wali bwe bamukola n'agamba banne mbadde nsaaga. Bwe kibanga ebintu bye Kusaasira kennyini tayinza kukkiriza muntu mulala kweyita pulezidenti wadde asaaga. Lwaki yaddira ekitonde nga bwe bagenda emmanju ate n'akiteeka ku munene atonze buli kintu kyonna. Kito kisobola kukkiriza ebyo tebiriimu ebyo. Bino tebabisaagiramu. Nga bw'olaba ebintu by'obukulembeze tebabisaagiramu. Olaba abantu bakuwa Pulezidenti Museveni mu katuuni ne bamuvuma. Oli atakimanyi? Akimanyi. Bamuvuma, bamukola batya, oli bw'oti, bamukubye mu katuuni ne bamulangira ne tabafaako abasonyiwa. Weerijjire mu ntebe ye wadde osaaga. Olabe. Gwe weerijje bwerizze. Era ne Kasani tafaayo ku bantu ba Pulezidenti Museveni batadde mu katuuni bakoze ekiragamba mulaba ne muna freedom. Wadde Pulezidenti mumukola biki naye muntu wajjajja azabuzza ne Kusaasira ayambalagana n'omuntu era amukyawa avuddeyo kwagala okunya entebe ya Pulezidenti Museveni. Amukyawa n'ayambalagana naye n'agamba era nze nja kufiirawo tukkirize ssebo yeewugguuse
mbu mutwalanga ekyo nedda tetusobola mutwalanga nedda ekyo tekiriyo nanti bajja kugamba nti seeka Kusaasira eyayogedde statement eno si musiraamu bino kyegambye kyogamba nti gwe kyoyagala tuga nti nabatali basiraamu balaba mbuno Katonda taliyo gwe kyoyagala okugamba oba nno batemeredde oba batemeredde era bannaye wuuno mumuwulire kyoyagala okugamba tonsibaako bantu kyoyagala okugamba nti nabatali basiraamu bo bakiwagira kubanga kyayogedde anyway simanyi tebakiwagira omanyi abantu abo buli we baavuwala bayitawo kati alina ebizibu Kusaasira akuba essimu tebakwata bayitawo naye yayitiriddewo bwakyamu kale amutwalanga Kusaasira ndowooza tanasingana President Museveni 15 years back before nga tanamusinkana yali atwala aninga nga Katonda obona stupidity that's stupidity Kusaasira sirwaza omuntu ategeera tayinza kwogera statement eyo kati no kankubulire President Museveni waanagiwulira ye kennyini ajja mmusekerera amwewuunye kubanga bwe kibanga President buli waba ayogera naye ajuliza Katonda tewamulire kolowano ku independence enaga abannaye enseta banguse emirundi mingi ebintu kasita bituka ku kisenge ayita bannaddiini banne mujje tumukabirireko otyo waliwo lumu yali ayogera ku bya covid naga kati mwe mugamba musobola okusabira mu mayumba that's why I have a pastor in my house omu ku baana bange era nze ansabira ntusaba Katonda Mama Janet musangako mu room nga alaba enjiri bali abantu bagira Katonda abe era ayagala pastor we Nigeria juzi yali ayogera n'agamba nti no nga ayagala okugana nti no bailo bazijjewo n'agamba even in the Bible God doesn't if you kill people kati ono yegwe yeteekako okulaga nti nno ono mulalu yegwe yeteeka gwayitambwa akolanga Katonda yajulizaani Katonda yali akyogedeko President Museveni nti alinga Katonda gwe mulireko ng'akyogera teyeyitanga ku kadwaki abo abakazi abakulu ku myaka 5 and above aliwo watano oyo Kusaasira balimba twagala lumu tumuyite omanyi n'emyaka gy'abantu bali bagenda ne baswala abantu bagenda ne baswala olina emyaka emeka n'agamba nedda olw'omuno olina emyaka emeka n'agamba ndi mwasa tumu n'omuga Tayibu watula DP7 n'agamba wetwatula P7 kale tebyaliwo naye mu 1974 kati agamba ine emyaka 34 agamba ate Idi Amin yagira ku bukulembeze yali ategeera kati oba kitegeera anyumye kati ffe tulitegeera nti simanya Idi Amin yogera ebintu kati oli abalimba yakakuza birthday nga omugamba ali kwatana nze tekyo tekineetaagisa kibagamba nti nno yagamba nti nno kati ajatubulire obbi be ne ba ogizi be bwe bali mu senior 4 mwaka ki tugenda ebintu ebintu si byakubuzaabuza guno omulembe anyway ffe twagala nnyo okutunda personalize abantu naddala nze oba myaka gye ensonga yange teri kumanyira Katonda nga nabo bateekawo obulamu bwabwe President Museveni aleme kumanyirwa naffe tujja kukkiriza kumwesimbako kwesimba Katonda tetujja naffe kukkiriza era bino ebirala wempulidde kogera nze buli muntu teri omuntu atandika okumanyira Katonda tetusobola nedda ono Katonda yetonda buli kintu kyonna ffe tumubuuza before kubanga settlement eyo bw'ojulira bwe ya proceedings yagaye nti nno ebintu byenfunye nga ne President Museveni mu byogedde byennyini mwe muli answer we question her before nga tannamusinkana ani gwe yali atwalanga Katonda tolaba nti nno okwegula kugamba popularity kwagala bwe kibanga essimu tebakyakwata ate toyitawo osobola okukola amakuba amalala
Weyayise wafu kinene bannange kinene. Sinze nze kakigira. Kati nedda amusabisa. Bwavu. Mulabanga abantu abayina naye abantu bayina ebizibu. Mumwegomba abantu bayina ebizibu. Nze mutwalanga Katonda wange tetusobola. Kale amutwalanga kubanga okutwala omuntu ekintu nga kitegeeza ku bulamu bwali contribution gye bwakolako. Tubuuza okuva Kannasu mpaka Kaviiri, what did President Museveni contribute to Kusaasira, to your life? Allah bwe yali creating kiki yaleeta, which organs? Byolina which organs? Nga naye Katonda bwe yali atonda akutonda president nedda ekibumbe ekyo kindekere kwata nze kankikuwe Katonda kiteke mu kusa kiki tewali ebi bigambo bya bulabe kankubulire kino nga bwe gambye abantu bavuma president ne bamukuba mu katuuni ne bamuwemula abireka bwe takimanyi akimanyi nego werijire mu ntebe ye nabano benyini abamwagiraga bwe batyo bantu bulijjo babavuma buli omu ayogerwako gwe werijire mu ntebe ye na kino we kitibwe kiri tulaba mbuno okunywa omwenge kinene mu busiraamu kibi ati sina busiraamu bukana eri mateeke 10 gyebiri ate kimanyi mbuno neri bakatuli tebakkiriza kwenda bwe kimanyi bwozaala abaana nga tebabagatta faza teyabagatta oyo omwana kakukusoma buli bwagundi tebagira kati abantu amateeka baganagagira naye obusiraamu ge mateeka ga Katonda gennyini. Okutta tekikirizibwa kinene kibi, okunywa omwenge kinene kibi, okubba kinene kibi, naye ate ebibi bisiŋŋaŋana. Omuntu anywa omwenge abba atta aliazama ekyo ekigambo Kusaasira kye yakoze kinene nnyo okusinga ebyo. Kizito nnyo kuba yagamba entebe tebajerijjiramu. Ye agamba president byafunye mu president akabanga akatono kamusisinkanye kamusingira biri byonna byayiseemu byalabye mu ani amugaa nti nebyo byamuwadde yambimuwa gwabimuwa Katonda yaka president Museveni amugamba oyo muwe kyagamba Kusaasira okumanya si yabimuwa Kusaasira okumanya Katonda yaka president amugamba nti nno bimuwe Kusaasira olozaina kyakoze nnyo kwena alemu najigattako ekinene banji abagasse kwena alemu abatalina Kusaasira byafuna president Museveni. President Museveni ayagala bagenda alemu singa ye yali agaba ddala era abantu bakomplaina naga no president ajja konna bwatyo sente fe tuli badde hadizbe na alemu tubadde nita tuwanga mmotoka bazi sente bakadde 5 kiraga nti eyo liziki ye Katonda yagimuwandiikako ono just pipe era ebyo byalina Katonda yabimuwadde just president Museveni pipe amuyisiriza mu buyisiriza. Olowooza lwaki abantu kuba n'oli era seeka munnaffe agamba nti mmotoka jana yakunsi mmotoka ya president Museveni jana yabivaako ebintu bino kiki ekibireeta yabivaako oyo ki ekireese ebintu bino vaawo pirawo nabutaba nakwekkusa kubanga balina naye ate tebasukka kubanga eno ensi media zirabibwa abaana baffe zirabibwa abantu bangi statement nnene abantu bwe tunajjawo Katonda aha kati lubwalifa gweyisenga Katonda nga gwe oli aha ani agenda okukulabirira Kusaasira tumubuuza omukka gwe bw'aba yeebase alya byalya Allah n'akamulamu omusaayi ani atambuza system z'obulamu bwe abantu kugamba balima ate kwewuguusa ekyo ekigambo kifu tukivumirira tekiriiyo kuba ne president takyeyitangako president Museveni teyeyitanko mbuno ninga ekyo takyeyitangako ninga Katonda atakyeyitangako takyeyitangako era emirundi mingi bannaddiini abayita basabe takyeyitangako kuba naye akimanyi si Katonda era talinga era buli kaseera abamuwolereza bagamba naye tugire Katonda naye akyamutaddewo tebakiro byogera abo mwene bagamba naye Katonda yakyamutaddewo tugire
Katonda kaseera bwali batuusizza Katonda yakyamutadde ogoloza President Museveni okubawo magezi ge goloza kalulu Katonda yakyamutaddewo si kalulu so abantu nga bano kuba oli yandigambye aseeka oyo amuleke kuba si musiraamu biki akwatagane n'abasiraamu banne ebyo tebiriimu gundi Kusaasira ayimba akola ki waliwudde nga mwogerako abeera mbivulu ennyambala gy'ayambala obusiraamu bugikkiriza bwe kibanga ddala bino basic ono waliwudde kwa ngamba lwaki mwambala bubi ebyo naye kino kibuna Katonda yatonza Abakatuliki yatonda kino kibuna Mama Fina bwe yavaayo nayogera beyogera nzenze kana mukomentingako Miriam Matembe yagana agamba abane isumaki musiraamu teyamukomentingako Miriam Matembe ekyo bwe kibanga n'abasamize bennyini bavaayo ne bagaa nti nno bannaye ensonga Katonda tetusobola ebikisi kituufu kino ekintu siga nti Kusaasira mbu kyabwe Katonda teyeri entebe ye tugiveeko. Let me give you an example, the last example. Goroza bagamba bane bagaba ne tukole tudde mbyokole byokufuzi banne mbiveemu bwe kibanga president yalayira tudde mbya wala bena ali mboka boka be bakyogera wona opposition abala bagaba naye tugire tukirize nti mubiveeko banna yata omuyiseewo nnyo omuntu ayinza okuvaayo n'akalabula president omuntu omulala atali wena nagamba nedda bane bigamba ate mugamba president kati kiba ye president w'eggwanga lyonna tukitwale bwe tutyo so temujja twalanga statement ezo lightly public nti tetusobola ekyo kinene omune woba yavuwadde nga tebakwata busimu amanja gakuli bubi tegakutuusisaawo kyogamba masimu ebyo naye ate tegakutuusisaawo mubeere ne tuyinza kufulumya statement efaanana bwetyo nze afulumya ebirala olabe naye buli anaamanyiira Katonda obaani weebale nnyo Katonda ye Katonda waffe sentiments ezo bw'oziraba nga zigenda Katonda asobola okuleeta ekibambulira naye wavaayo aboogerako ate mmwe ababyogerako weemuli musirika busirisi kati ate weewunye ffe bwe twogerako waliwo bambi nga kibaluma naye nga tebalina ddoboozi bwe twogerako bakomentinga ne bagamba bannaye kazi naye ayiseeyo Katonda ekizibu ekyandibadde kijja nekikendeera obuzito ekitundu bwe kibaamu nga ddala waliwo bantu nga tebawagira President Museveni ekyakita naye mbaamu abagenda bagamba nedda bane yakyali president aga wali abakyayogerako nanga bakyampagira abasuulamu ekintu kati yensi tetusobola kukkiriza mbanga mu nsi mukyalimu abo bakyayogera bagamba nedda ekyo si kituufu eyo statement teri light muwa amagezi agasembayo tuve wano amagezi agasembayo oba n'abasuubira okukola ki kozi bali yagambye nti waba agambye nti ng'alinganga nedda anti abanganga otyo kale omuntu ajje abeerenga eyeerayiza kuba president waba ayinza okikkiriza egikkuba gwogimanyi lwaki bino eno abantu mbagamba lwaki ebyedduniya baba nti bagala babikkirize oyo ayinza okukkiriza omusajja we namugamba ono omwala gonsanga just yalinganga sayiridiiki wange mulujjudde tebafiira waabo ayinza okukkiriza omusajja we basule ku buliri ngeno waliwo house gaalo nagamba just asuzeeko wano nga just Kusaasira eno wano bbaawe wakati Seruga eno house gaalo gwe bajje Kalamoja Seruga nagamba Kusaasira nagamba alinga tugira gwe kasita mbeera naawe naye mwaka omulambo ono kale nga ennaku 3 mwaka gubaamu 365 days kuba abadde atubeereddewo era abantu singa omusajja ajja mwabasuubira okugamba ekyo nagamba mukyala wange omuwala ono twamujja wala tubeererawo yayoza engoye z'abaana naye mbadde nteesa mu mwaka tusuleko naye jasiti olunaku lumu ku buliri gwombeera eno nga ndi wakati naye kale mmuweyo akaseera akolenga akkiriza lwaki ayagala basharinga ekyo ekitiibwa kya Katonda engeri gyakutonda yekka tumuleke yakujja in a drop of sperms him alone the creator alone alekebwe alone tomulipako nga ne bw'otayagala amunaaye engeri gy'ogenzeku mu safari
Kusaasira atero genda ko mu safari nagenda nayimbe yebweru seru gayinzo kale nga bwotaliwo kanfuneyo nga era waba wali abikolera mu kwekweka ayinzo funa yonga bwe kibanga gwe you feel bad hamu nekyo nga basajja baweebwe betu bwe kibanga you feel bad tosobola kukkiriza your husband okumusharinga on the same bed with a house girl ngomukazi si yakola byonna house girl kubanga tayinza mutwala house girl nawo kamanyi kabadde wanonga tikasobola nakwoza mpali n'okunya kabunya nenga gakalenga can you accept asobola kikiriza no muwa magezi taddamu yenenyeze Katonda wanayinza okwekangabiza naye akasera sebo gye kali gwe faluku bino ebintu bya ddala naffe katubyogere bino okufa kwa ddala life after here is real life after here is real ense badde ki yononese since kwa bwajonona na family mubakulira omuntu yakuzibwa n'eddiini nga kimanyi muno Katonda gyali kati alinga nga Katonda kati motto nagikyusi because our motto is for God and my country I take off from Museveni and his country and her country. It can't happen. Banna mwogere bimwogera ne life after here is real. Mubiyogere nga mukimanyi tino time is there. You are going to be questioned. Mubere mbyobufuzi bwa muteri abagaana. Kyova nze singira byabufuzi ne Katonda. Kyovula fenna gitwegattira. Olabe kanisa ezo. Olaba emizikiti gyaffe. Imaamu goloza asaza abantu bameka. Mulimu abeenalemu, mulimu abapower. Kuba bonna bazze basinza Katonda omu. Era kyova olaba ebyobufuzi we biggwa fenna tukaaminga. Under one person kubanga fenna we under an umbrella. Bwavu bwe bulese ebi. Kasimu tebakyakwata ne. Naye ekyo mwewalo eyo statement nene Katonda asobolo ajja kunyiiga. Tusaba Allah jalla jalalu wa musonyi wa mulungamye okusaasira. Allah asobola okukola ekintu wallahi nobona ku nsi kuno bangi abadde abanene abadde beyita abamawale Mungu n'abalaga ko nti muli mawale. I can give you an example. Allah yalaga nti ensi eno yiye eno ensi Gaddafi yali ayogera newulira n'abazungu nga bamutya yajjako wano Allah security yonna nibeera ku ttaka nga jjano nga bonna omusajja omu munyankole yanga lumu yali emunyonyaawo nga bapresidenti ba Afrika bazze yabagamba ngenda kulaba ku mukwano gwange ne mujje Uganda we ngenda okubeera ne bajja n'atulaba ati mu karuumu Gaddafi nga bapresidenti bali eri ayita omu ku omwayo ayita nsi n'agamba Kenya president ajanga dduka nayogera byayogera namugamba nafunawo kana mugamba nkwadde wabukadde bwa $4 genda takuwoze Burundi Uganda nga yalina energy mungi abanno Gaddafi omumanyi Uganda nejja Uganda wala bazungu niwe itakasana bagamba temuzza sente muli baavu bamanyi temuyina sente temuzizza muli baavu Sarkozy president we France eyavaako campaign ze sponsoring yali Gaddafi ne teri amanyi malalo ge gali Gaddafi n'abantu 10 tebamuziikako olwo yali ayagala obutamuziikako waliwo gundi eyamala mu koma bali waize bali wachi wa Cuba eyali omuzibu ennyo yamala mu koma for a long period of time namala namutwala erinnya lingenzeeko abasajja badde mu nsi buno ba Napoleon ba Adolf Hitler kati sebo the life after here is real lwokuba olaba olina akamotoka kovuga eminsi evaamu eviibwamu nze mbabuulidde akamotoka kali temuddira Allah byabawadde Katonda byabawadde ate kumumanyiira akaseera kajja kutuuka mwabeefuula bakiwaji ng'oli mu keesi kubanga gwe tebakuziika mu ssanda ng'oli mu keesi kyogamba oligenda oyagala abagenda bagenda baagala